bitabuseemuko oluvannyuma lw'omukyala akulira akakiiko k'eddembe ly'ebuntu wano mu ggwanga okuvawo n'ategeeza nti abantu aboogerwako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tebaliiyo era bo tebabamanyi era si bannayuganda. Alowooza nti bannayuganda tebategeera era n'abaana abantu tebaliiyo wabula ababawaayiriza. Kino nno kitabudde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amugamba tondabanga kamale kulumba mu kawoofiisi ko ojja kuntegeera bulungi nze ani nze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era bw'atyo omukulembeze waffe abukeezezza nkokola kubanga gano agakazi n'agasajja bwe tutageyambulire tegajja kumanya bannayuganda ki kye tuliko. Bw'atyo His Excellency abitaddemu engatto. Yes, eno confidence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'akozesa bannange gye twagala gituyayaanira. Tulina okulaga abasajja bano nti ebyo bye balowoozaako ne balowooza okubeera nga basibya bannayuganda nga tewali agenda bagambako birina okusitopinga bunnambiro. Ate era bannayuganda tulina okuyimuka ne twetunulamu ne tulumba abasajja bano maje kubanga bo balayika bajja kgenda mu maaso n'okuba nga batukolako emivuyo batukolako ebikolobero nga balowooza bategeera nnyo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebazizza nnyo okuba nga oyimiriddewo ne bannayuganda era ng'oyanukudde bannayuganda abo abadde bakaaba n'abayayanira enkyukakyuka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti w'abantu, pulezidenti w'abannayuganda, pulezidenti wange, pulezidenti wo, ekintu akikolera ddala bulungi nga bwe tubadde tukisaba era nga bwe tukisuubira. Anti bano balowooza nti bo bwe babeera kumpi ne Museveni n'abalimbalimba n'abawa obusente okubabuzaabuza balowooza batuuka. Ne His Excellency ajja batereeza mpola mu layini, bajja genda bazibuka amaaso mpolampola, bajja genda bamanya ekituufu nawa we balina okugwa mpolampola, story by story but sure. Wabula musaga eno waliwo omukyala Fifi the Queen avuddeyo n'asomesa omukyala ono Wangandya n'amulangira obutategeera, n'amulangira okuba nga babazaala abaana baabwe ne babaleka awo tebakyafaayo olw'okuba nti abaana baabwe bafuna agafa mu gavumenti. Omukazi ono atalina mutima gulumirirwa era yaswaziza nnyo abakyala nti kubanga abaana b'abantu abafiiridde mu makomera nga baliko bazadde baabwe batambula buli kaseera enkya n'eggulu nga banoonya abaana baabwe abababulako, munnange ono n'avaayo n'abakudaalira n'abagamba nti abaana baabwe tebaliiyo. Ekintu kino kitabudde abakyala b'eggwanga abakeera okugenda okuzaala abaana baabwe bwe balaba mu kikazi nga kino nga kyogera ebintu ebitategeera, kyogera ebintu ebitali mu nsa, bannange banyiiga. Tuyenza nnyo Fifi the Queen ogatta eddoboozi ly'okulya bannayuganda okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba. Weebali nnyo nnyabo, weebali nnyo mukama waffe era njagala nkuwa ebigambo bino nga Fifi the Queen asomesa omukyalo ono. Kazi gwe wikasiyo n'abantu abakulinaanye n'ekika kyo kyonna nnyo. Nyina ka video kendabye ak'omukazi akulira Human Rights Commission e Uganda. Mukazi gwe wikasiyo n'abantu abakulinaanye n'ekika kyo kyonna, Mukama Katonda abakolimire mufe nga muzunga. Ogambye gwe Mariamu Wangandya, Mariamu Wangandya neetaaga okumanya amakulu g'erinnya Wangandya. Banafe abava ebulambuli mutusaasire mutwe ku miningi y'erinnya eryo. Before we put our opinions, tuyinza okuba tuwonoona obudde ku muntu Katonda bwe yasiimuula ng'atonda. Too bad such an institute ekulibwa omukyala atalinamu waddeka empathy mu mutima gwe, atalinamu kabuntu, atalinamu kantu konna kalumirirwa bantu, simply because gwe wazaala ku mulembe ogwayitako agaana go ne gakula ne gafuna agafo mu gavumenti ne gabeera protected and yourself. Where do you even get the audacity, I mean the nerves, to come in camera and tell us what you told us? Wajjewa amaanyi n'obuyinza. Okay, osobola tuyamba n'otuwako ku definition y'ekigambo kuwamba. Kituwe mu luzungu kuba ogambe totegeera Luganda. Bwe totegeera Luganda, do not ever come and make a comment or statements in our language when you're fooling us abalutegeera. Tokiddanga muggwe, yogera mu Lulambuli, olimba abeewammwe, osiriwaza abeewammwe, ffe twesonyiire ddala. Mirundi emekanga Human Rights Commission muvuddeyo okuyamba abantu. Abamawulire bakubiddwa ne bajja ku Human Rights Commission, mwali mukoze ki? Okay, twogere ku bamawulire for starters, abalire mu camera, the people you know. Bemwali swalide nti onajja kunjogera kuba meka abazze ku Human Rights Commission ne mubayamba. Bameka. Just because you people wake up and find yourselves in big positions, they simply nga temutegeera bye muyina kola. Toddangamu okujja mu lulimi lwaffe n'olukolamu statement. Ate nomala ne bewana nti omanyiza Oluganda sirutegeera, manyiko olwo kasimanyanga ani lwe yaleete wammwe. Lwisonyiwe yogere mu Lulambuli n'Oluzungu. Kigambo kuwamba kitegeeza ki?
tuwa makulu gacho mu Lulambuli tukitegeere oba mu Luzungu. Nolaba drone nga zikwata abantu. Tewali warrant ne bakwata omuntu ne bamutwala. Ne police ne mwegana nga mumunoonya amaje ne gamwegana aba counter terrorism ne bamwegana buli muntu buli kitongole kikumadde ne kimwegana omuntu nabula a year plus. Then you come in public and open what you call a mouth. No tutegeezanga abantu bakozesa obubi ekigambo kuwamba. This is not a political thing. This is a Ugandan matter. Omukazi gwe bino si bya bufuzi betwogerako. Njogera ku nsonga ekwata ku bwise kino moba wayingire obufuzi batu wayingire. Bangwe baba bakima tebikyali nti bakimyani. Nada mu kamera n'otuddako tusiruwalirako tulirako obugege. Ffe tuddamu tumanyira. Kigambo kuwamba okitegeera otya? Abaganda bagamba seruka mama yitolo bali kwata kuliryo. Olitegeera nti n'ababyogera tebali mu kusiika chapati. Okay, okuwamba kitegeeza kituyambe ko tukitegeere. Naye mwe bantu mwe bomutulaba kama tumutuyita basiru tulimbuzi. Obadde onyuma kusirika kubanga omaze ebbanga ng'osirise tulajanidde Human Rights Commission ebbanga ng'osirise sirikirayo onyuma osirise bw'oyogera owunya akamwa ebikuvaamu bivundu. Abaana b'abantu bakwatiddwa, abaana b'abantu basibiddwa, abaana b'abantu battiddwa, and you come in the camera openly emisana tuku noyogera mbuna ekigambo kuwambibwa tekirimu mu ggwanga tukikozesa bubi. Are you okay? Like, are you still in your normal senses? Are you okay? Mariam Wangandya, are you okay? Like, I really want to know. Too bad you're a woman. Ndikwogera nawe in a very bad way because ndi sad and mad. Nze ngali n'abaganda bange abaana ab'obulenzi abato the teens. Bugenda kera ku machanga bamuyodde bamusanze ku mudala gwa chapati wakola bamututte. Gwe gye twaliddukidde omaze okuteekawo ekijinjimbo tewali kuwamba bantu. Kati n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma n'olira ng'oyagala muwoka oba kiki oba luyi wabula nakkuba oluyi. Oyogeremu ku bintu by'amagezi. Kyokka naawe oli mukazi olina endeeyazaala omwana. Olina n'abakuyita jjajja. Tusaba Katonda bakwateko ku bantu ababakwatako bantu mmwe. You know there was a time kiwamba baana we yabeererawo ennyo. Nga bagamba abaana bato babawamba nga bava ku masomero abaana babawamba nga gavumenti esirise. Naye waliwo omwana w'omukulu asula awo mu kizungu emakindi bawamba omwana we. Why people remember that story? Babawamba babiri oba omu nadde omu bamutta. Gavumenti yavaayo n'ekola. Tusaba Katonda ku bantu bekikwatako babawambireko ku bantu bababattire. Trust me, Mojakola. Trust me, you will wake up. But simply because you're being protected, oli ku sente za fezomi w'omusolo kuolanda malira agagulu agakulinga ag'enjovu, oviirayo mu gateeteeyi agatengi n'agaviiriviiri agatanyumye n'ojja mu kamera n'oyogera bye wayogedde kasasiro omwereere. It was better ng'osirise. Nnyabo ekigambo kuwamba abantu kikozesa bubi. Are you okay? Did you even listen to yourself? Olumbe ne lutta abantu abategene luleka abantu ngamu. I don't care if you have relatives or you don't have. Kubanga naffe totulumirirwa batulina abaffe batetulina. Abaana enkya n'eggulu bawambibwa bakwatibwa drone oziraba emmotoka za bulijjo oziraba olina gira mu ngoye za bantu ba bulijjo ayina emmundu atutte omwana ekyo bakiyita kinnyabo. Tuyambeko tutegeere bakiyita ki ekyo. What is the difference between arrest and abduction? Otugambe tomanyi Luganda. What's the difference? Okay. Kati nga bwatugambye nti si buli akwatiddwa nti aba awambiddwa. In your capacity, in your understanding, can you come out clarify ku akwatiddwa abeera afaanana atya era nawambiddwa abeera afaanana atya? Kubanga tukakugambye tukikozesa bubi ekigambo gwakimanyi jangu otuyamba otunyonyola. Because you just came out and, you know, nowanda ebigambo byo. Okukwata kwekuluwa n'okuwambibwa kwekuluwa. Kubanga ffe betwogerako nnyabo tubimanyi nti akwatiddwa twalidda ku poliisi ne bamugulako omusango. Then twogera ku bakwatibwa ne drone n'emmotoka za buyonjo esena number plate ne batwalibwa ne tutamanya na gye bali. Poliisi n'ebeegaana buli kimu ne kibeegaana ne babulwako amayitire. Twagala ojja otunnyonnyole abo akwatiddwa n'awambiddwa so that we can reason at your level. Abalagwe Mariam Wangandya, did you just want people to talk about you also? Did you just want to become known? Did you just want to get that 15 minutes fame? Did you just want to represent women in a funny and stupid way?
Kwali sirikidde, were you forced to come and talk? If you are forced, then tukusaasidde munnaffe. If it was out of, your capacity, nze nkulira balina okumanya nti nze ndiwo oyagala okulaga abantu kigo tuddewo kubamba desi mayina kumanya nti gwoliwo banga etumaze nga tulaaja n'okuva oliwo yafa twetumanyi ne kampani yonna yafiirako gwe waddawo gw'olina ebitali bizimba tulabye shoes leave it yes tulabye naye mukama mulungi naawe wazaala ate okyassa bakyayinza naawe okutwala sigososokolera gavumenti bangi abaagikolera bangi abaakusookawo naye nga nabo balina bye bayiseemu tusaba katonda naawe akuweeko kukajjula ako ku dining okalyeko okawulire olidda n'otubuulira nakigambo bakikozesa bubi naye bantu mwe mukudaala odudde maama okudadde oliba olaba nnaku kiggwe nakufa oli kuyita okwebaka n'amagombo oligalabamu kalina twebala tuli basiku omuntu naabula okumala omwaka plus as in a year plus and you come out in the public oyogera ebintu by'ekisiru bwe bityo kale tulabye nnyo baba stop shouting no that's not good tulabye nnyo bannange manye there was a time kiwamba baana we yabeererawo ennyo nga bagamba abaana bato babawamba nga baba ku masomero abaana babawamba nga gavumenti esirise naye waliwo omwana w'omukulu asulaawo mu kizungu makingi bawamba omwana we why people remember that story babawamba babiri oba omunadde omubamutta gavumenti yavaayo nekola tusaba katonda ku bantu bekikwatako babawambireko ku bantu bababattire trust me mujja kukola trust me you will wake up but simply because you're being protected oli ku sente zaffe ez'omulimu omusolo kuola namalira agagulu agakulinga ag'enjovu oviirayo mu gateeteeyo agatengi n'agaviiriviiri agatanyumye n'ojja mu kamera n'oyogera bye wayogedde kasasiro omwereere it was better ng'osirise nyabo ekigambo okuwamba abantu kikozesa bubi are you okay? Did you even listen to yourself? Olumbe ne lutta abantu abategene ne luleka abantu ngamu. I don't care if you have relatives or you don't have. Kubanga naffe totulumirirwa batulina abaffe batetulina. Abaana enkya n'eggulu bawambibwa bakwatibwa drone oziraba emmotoka za bulijjo ziraba olina gira mu ngoye za bantu ba bulijjo ayina emmundu atutta omwana ekyo bakiyita kinnyabo tuyambeko tutegeere bakiyita ki ekyo. What is the difference between arrest and abduction? Otugambe tomanyi Luganda. What's the difference? Okay. Kati nga bwatugambye nti si buli akwatiddwa nti aba awambiddwa. In your capacity, in your understanding, can you come out clarify ku akwatiddwa abeera afaanana atya era nawambiddwa abeera afaanana atya? Kubanga twakugambye tukikozesa buli ekigambo gwakimanyi jangu otuyamba otunyonyola. Because you just came out and, nowanda ebigambo byo. Okukwata kwekuluwa n'okuwambibwa kwekuluwa. Kubanga ffe betwogerako nnyabo tubimanyi nti akwatiddwa twalidda ku poliisi ne bamuggulako omusango. Then twogera ku bakwatibwa ne drone n'emmotoka za buyonjo esena number plate. Ne batwalibwa ne tutamanya na gye bali. Poliisi n'ebeegaana, buli kimu ne kibeegaana ne babulwako amayitire. Twagala ojja otunnyonnyole abo akwatiddwa n'awambiddwa. So that we can reason at your level. Mariam, Wangandya, did you just want people to talk about you also? Did you just want to become known? Did you just want to get that 15 minutes fame? Did you just want to represent women in a funny and stupid way? Were you forced to come and talk? If you are forced, then tukusaasidde munnaffe. If it was out of, your capacity, nze nkulira balina okumanya nti nze ndiwo oyagala okulaga abantu kigo tuddewo kubamba desi mayina kumanya nti gwoliwo banga etumaze nga tulaaja n'okuva oliwo yafa twetumanyi ne kampani yonna yafiirako gwe waddawo gw'olina ebitali bizimba
tulabye. Shoes, leave it. Yes. Tulabye naye mukama mulungi. Naawe wazaala. Ate okyassa. Bakyayinza naawe okutwala. Sigososokolera gavumenti. Bangi abaagikolera. Bangi abaakusookawo naye nga nabo balina bye bayiseemu. Tusaba Katonda naawe akuweeko ku kajjula ako ku dining okalyeko okawulire. Olidda n'otubuulira. Nakigambo bakikozesa bubi. Naye bantu mwe mukudaala. Odudde maama okudadde oliba olaba nnaku kiggwe nakufa oli kuyita okwebaka. N'amagombo oligalabamu kalina. Kuba tuli basiku. Omuntu n'abula okumala omwaka plus as in a year plus. And you come out in the public. Oyogera ebintu by'ekisiru bwe bityo. Kale tulabye nnyo. Tulabye nnyo. Baba, stop shouting. No. Tweyanzizza nnyo omukyala Fifi the Queen weebale kuvaayo n'oyongera eddoboozi ly'okulya Abannayuganda bangi nnyo Bannayuganda abadde bayayaanira ekintu kino bangi nnyo ng'oggyeko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okuba nga ayimusizza eddoboozi ly'okulaba nga Bannayuganda tufuna obwenkanya era nga Bannayuganda tuddizibwa ekitiibwa kyaffe nga bannansi era nga Bannayuganda tufuna ku ssanyu bwe tufuna abakyala nga ggwe nga musobola okuvaayo nammwe ne mwegatta eddoboozi lyammwe ku ly'Abannayuganda bannange kitwongera amaanyi kitwongera obuvumu kitwongera okusigala nga tutambula tusiimye nnyo Mama Fifi the Queen weebale kuvaayo n'okuwola Bannayuganda tuyimukiremu twerwaneko kubanga bano bo bajja lowooza nti bwe banaddawo ne basalawo bye baagala okusalawo ne bakola bye bakola Munnayuganda ojja kusigala tolina kyoyogera nti bo olw'okuba nti bassa balowooza Museveni yabawa omukka ogw'okussa naye mu Uganda ngeno Uganda y'Abannayuganda bangi bakoledde gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne bangi basigadde tebalina kye bali era bangi basigadde bataaya. So bwe tufuna abantu nga Mama Fifi the Queen novaayo n'ogatta eddoboozi ly'okulya Abannayuganda abo naddala babuliddwako abantu baabwe bannange kituwa amaanyi twetaaga abantu nga mmwe bannange abayimukiramu ne bajja okubanga bagatta eddoboozi lyabwe ku ly'Abannayuganda tusiima nnyo era tusiimye nnyo tusiimire ddala mwebale kuyimukira wamu ku ddoboozi lyo n'ey'Abannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency abantu nga mmwe abasobola okuvaayo ne mubaako ekyenjawulo kye mwogera yemmwe beetaaga n'okwesembereza ate era n'okuwulirizibwa. His Excellency Elected President of Uganda ye ansa naye era tusigale nga tukola ki tusigale nga tutambula bano tujja bafufubaza tebajja tulemerako tebajja tulemesa Uganda eno sigala ng'etambula.